The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, kyennyinza obategeeza n'obba confirminga nti ebibye biteredde. Museveni gy'abadde amusuubirira nti agenda kumutta, agenda kumukolako byagenda mukolako, baganda bange, mikwano gyange, konna kaawedde mudda. Era mwami Tebukabulwa takyalina kyagamba mwami, talina kyagamba ggwanga wabula okuggyako okwasa obuyinza n'abuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga ye yafuga, ye yatwala, ye yanunula eggwanga lino. Era ffe twongera okujjukiza mwami Museveni n'akabinja ke mu kaseera nga takyalina kyadda mu ggwanga, mu kaseera nga ateeseteese okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tulabanga kigenda okumuviiramu obuzibu, era tulabanga byakola wagenda okubyejjusa. Ono pulezidenti yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, twongera obajjukiza nti yajjanga mulanzi, yajjanga mulumu yajjanga mununuzi, eggwanga lyamwaniriza, buli omu yamwaniriza kubanga yalina bingi. Twongera obategeeza baganda baffe, mikwano gyaffe nti tugenda kununula Uganda era tugenda kuba bawanguzi. Era ffe tulina okukkiriza nti wali pulezidenti waffe eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president, n'obukumi buno bwagenda okuba nga afuna kigenda kututwala bulungi, kigenda kutuwa essanyu ate awamu n'ekitiibwa. Mwabadde balowooza mbu tetukyalina kiddako, abadde balowooza mbu tetukyalina maanyi, abadde balowooza mbu manya ng'ebyaffe byazikirira, ebyaffe byafa. Twongera obajjukiza n'obategeeza ffe gye tulaga tulabayo. Era enteekateeka zaffe ez'okununula eggwanga lino zonna zifuuse ennongoofu, anti Museveni takyalina kiddako, buli wamu bamugobye, buli wamu bamuwanda, buli wamu takyalina kyagamba bantu. Bannange ffe tuli basiimu eri yenna ateekayo amaanyi ge, eri yenna akola okisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga. Kituwa obuvumu, kituwa amaanyi, kitukipinga nga tutambula era kitukipinga nga tuli b'amaanyi. Baganda bange, mikwano gyaffe lyerina essanyu lye twasabiriranga ebbanga lyonna. Omuntu mukutuuka mugamba Katongole tugenda mu kkooti empigi. Katongole beera wano ojja kukubira looya akubuulire. Muzeeyi baamuteekako muganda wange baamuteeka nnyala ne bamuweereza ekigo yamalayo emyaka egi. Naye ne Museveni oyo gwolaba aliko enfuuyirizi. Museveni ekikufulumisa ebimotoka okuba abantu tiyaggaasi kiki? Kale nze nemba Museveni, nze sikayana mbaleka nembaleka nange nengenda egindi nensomba abantu bange nembatwala eyo. Kati ngono bwe yabadde e Masaka nga nange ngenda ennebbi, nga ngenda ennebbi eyo nga nsuula ssente, nga helikopita eyitamu nga nsuula obupapula bw'essente, ng'abantu balonda nga bajjula ku kisaawe nga nsirika, nga nange nkomawo akawungeezi nti wa nti Mitiyana nga nziramu ndeeta ennyonyi ya ssente, nga nange nziriwa egindi nga demokrasi asooka abukala mu Uganda nga documentary efa. Ago muwadde ga bwereere. Naye Museveni geza ogendere ku magezi gange abantu bakuŋŋaanira awantu nga tokyasobola bajjawo. Tokuba ku simu yange.
kyentegeeza Museveni erudda nerudda takyalina revanse ne bwabaleka ne bwabalwanyisa byonna takyalina revanse kubanga tayimu ye yaggwako. Museveni yatonyesezza ezziga n'agamba abantu bange mbaleseewa mwene embeera efaanana bweti. Now kyova olaba Museveni alwana okulaga nti ali mu mateeka, batuuse n'okutta abantu ne babatusibako, batuuse n'okutta abantu babasibe ku His Excellency asobole okulaga embeera nti alina kyataasa. Nga bolaba bwe bayagadde okulwanyisa Jim ne bakuba abantu emigere mu kamera nga kigwera mu Jim. Kati Museveni ayagala naye ali mu kulwana politics, bombi gwe bali mu kubala babala politics owa local politics owa waka ne international politics. Kati Museveni yassa abantu naye yabase yakoze bubi, yabase ate bano tebannaba kutuuka. Gundi accident yabaddewo nga Nuupu tennaba na kujja kubanga wonna twabadde ku live ez'enjawulo tewali we twakirabye, tewayinza kubanga tewali katambi. Natandise okulengera buwama nga bakyali Mitala Maria. Yo Mitala Maria wonna babadde bali Kamengo nga kamera zimaze okulaga wali mu kabira mu Katoogo, bazazotuuka mu Katoogo nga bamaze okujjayo ebigundi kyabadaza, babadde kyabadaza nga Kalandazi tumulaba, babadde mu Kalandazi nga Mitala Maria tumulaba, babadde Mitala Maria nga buwama tumulaba, ng'osobola okulaba ebiri mu maaso ebiri mu makkati. Waliwo n'ababadde batulaga ebyabadde bisembye emabega. Mbuuza eyo accident yaguddewa awatabadde kamera? Kino Museveni akikola ayagala atusitopinge mu mateeka kubanga alemereddwa okukikola international politics atipule. Kubanga Museveni alwana kugamba tumuta kyobula ba His Excellency akutira nyo bane tugoberera amateeka kekakunizo Museveni katamanyi. Ekintu Museveni kyatamanyi tamanyi kugoberera mateeka. Kati kyova olaba Museveni yatukolere fujjo, akole fujjo ate mu linnya lyaffe nga byakola ate nga abitusibako. Lwakuba omulembe gwalimu mubi tagusobola. Notice ani Baptista yagamba alina lwe bamuleeta kuloni mu Arsenal, mu Liverpool, mu Arsenal nakuba Liverpool oba golo 5 baleba mu FA omuntu omu nakuba Liverpool golo 5. Ne Baptista bwe bali bamubuuza, bwe bali bamu interviewinga olumu bannamawulire yagamba bwati, yagamba kinkoze bubi, amagumba gakaddiye omupiira munda munze mpulira nga mweguli naye woogutuma amagulu nti amagulu siwe gaguteeka, obwongo n'eriiso biba biraba wano naye amagumba tegakyaddukira ku sipiidi yago, oyagala kuguteeka wano gudda wano. N'agamba kinkoze bubi, mpulira ng'omupiira. Sasha Vini Baptista sebo byenjogera mbimanyi, Ashavini mumanyi. Ne Baptista genda gwo munonyi yakuba Liverpool golo 5. Genda yo binoni. Ulira. Kati ne Museveni bwali ayagala omupiira aguteeke wano gudda wano. Ali mu mulembe ogutali gugwe.
ebintu byakola bifa bufi kubanga takyasobola kubikola mu mulembe guno. Kati Museveni njagala kukubuuza abantu abo be mwagala okwekwasa gwe poliisi mwekwasa abantu abo. Museveni yali azunga n'ekimotoka ky'amaziige ekivuga amaziga Museveni ne kitta abantu ku Northern bypass. Mwakola ki nga amaziga Museveni gassa abantu? Muka Museveni yatta abantu ku Kaleerwe nga tewaliiwo TV yonna yakyogerako ku Kaleerwe. Juzi emmotoka ku mbaga ya Kyabazinga, mumanya abantu bemwatta ku mbaga ya Kyabazinga ne mutta abantu lukalala ne mubatomera okuva kuno nakuli. Tewaliyo social media ffe twakiwandika, ffe twakitambuza, ffe twabipostinga nga temwabyogerako. Poliisi ne gavumenti mubangibwa abantu 18 abatalabikako baluddawo. Gwe njagala mbabuuze enanga ne luko weeyisigire mmwe bisajja mmwe egyo emitwe emikalu gye muzunza omutali yadde magezi. His Excellency yagambye His Excellency yagambye Andrew Mwenda nga akyategeera ng'ebyenda tebinagenda mu mutwe obwongo budde mu lubuto. Awo nakomye okutegeera awo nazeemu okutegeera nga agamba akaseera kagenda kujja olunaku lumu okebere ku ssimu bwe pa oyitemu ogambe muno nti Kigozi essaawa yonna wamawulira. Gavumenti ne poliisi tubabanja ange mmwe Museveni muneesonyiwe gwawulira tubabanja abantu 18 tebaliiko malaalo. Bwe mubanga ddala mugoberera eddembe ly'obuntu nga mugamba nti ki abantu 18 bali luddawa be mwabuuza emyaka 4 emabega bali luddawa nga government officials mwogera nti mwe mwababuzaawo bali luddawa ate nga ne bano NUP tennabakolako accident yonna. Naye Museveni anoonya ekintu ekimuyingizaawo ayagala bypassinga eno oba eno. Ayagala lage nti agoberera amateeka, ayagala akole violence mu mateeka oba akola amateeka mu violence. Oswadde NUP ffe tetulina kirala kye twagala genda Mityana. Tetusobola kujjayo obusobozi bwaffe nga tukanya kimu ne poliisi. Ate byebyo ebisudde byebyo ebyababeesigye. Nayita abantu n'embwa n'etasituka. Twagala genda Mityana. Naye ne poliisi nayo wamma tobakkiriza genda Mityana. International politics atipule. Buli Museveni kyakola kati nga bagenda mu documentary nga balaba wikifaanagana. Ojjotyo mu poliisi ng'oz'okwasisa amateeka okwasisa bannayuganda abantu bammwe bennyini abannayuganda oli servant w'abannayuganda ojjotya mu operation nga tolina linnya ku uniform ng'ate kiri mu tteeka ne bagenda mu documentary. Wamma kituufu okiraba baabo bannayuganda muyambeko. Bannayuganda ffe twandibadde twegayirira His Excellency nti bambi His Excellency tobivaamu. Naye His Excellency yali mu kutwegayirira yagambye ab'e Masaka bannaye temupowa bannange temukoowa. Nyongera eddoboozi lyange ku ddoboozi lye. Bannayuganda temukoowa ku Lwokubiri.
ekisooka ekiba kibayingira mu mitwe muwulire kino ekintu ne bwe njogera kino kyokka paka video lweneggwayo bannayuganda Uganda yammwe I repeat Uganda ya bannayuganda Uganda yammwe Uganda yammwe waliwo abaagala ogibatwalako naye nga ekitundu kye tutambuddeko kye kinene akasigaddeyo ke katono bannange temukoowa oba okuva kati okutuuka Museveni lwanaavaako zibeera public holiday zokka kale tubeere mu public holiday zokka wano aba poliisi mubaleke aba bapoliisi abamu mubaleke bakole ebintu bye bakola buli omu alwana mu ngeri gy'ategeera mubaleke balwane mu nnwana gye bategeera nabagamba bali ku saidi yammwe nkugambye omwana gwe bayita Kunga abadde avuma nnyo kati ali mu maziga Balamu minisita Balamu ye yali akozesa Kunga bamenye ennyumba ya Kunga nga tewali ayinza namugamba ko talina gwayinza kukubira simu Kunga omanya ne yamenye ennyumba yo era omanyi lwaki bagimenye full figure yayimira ku TV n'agamba nze ebintu ebyo kati mbigenda mpola abanene mu gavumenti kasi toyogera ku Bobi Wine ofuuka mulabe waabwe kubanga bakolagana naye buli omu ajja kulwanira wasobola okulwanira buli muntu alina ennwana gy'amanyi waliyo omuntu nga ye alwana mu contribution toyina wooli mulaba naye wenitikamuzi nga waliwo ekintu nga weetaagawo obyo ayiwawo omubiri gwonna naye nga toyina wooli mulaba kuba ye obusobozi bwe buli awo ate waliwo ye asobola okudduka okuva e Lukaya okugenda e Masaka n'amadda oyo naye ali awo naye mulwanyi wa kabi waliwo asobola buli omu alina kyalona owa poliisi ayagala gavumenti eveeko era ajja gisuula mu nkola ya military oba bwati tugenda bisoma wano mu Bayibuli kubanga mu Bayibuli mu ebiri poliisi bwe mubanga ddala mugobera nga mwalumiddwa nnyo abantu abafudde mu accident abantu abafudde mu accident abantu 18 be mwakwata nga balamu ne mubajja mu nnyumba zaabwe baliwa enanga abantu be mwajja mu nnyumba zaabwe baliwa 18 nyongera okunga bannayuganda mwenna bannange mwongere okuzira TV ze Uganda mwongere okuzira radio ze Uganda zigwenga Dembe FM muzire mwagale nnyo Buganda naye mukyawe CBS kubanga si ya kabaka bagijja kusaba sajja kabaka mbakunga okukyawa BBS Telefina mbakunga okukyawa NBS mbakunga temuddamu bannange muzikyawe batambuleko nga tewali we baziwulira bannange muzikyawe ne mubanga ebyo byokka bye mwalabye ebyo byokka ebyokuwaayiriza bye mulaba ku byabadde ku gundi eyo bena mulabako accident yokka ate etabadde nayaffe ani yafiiriddemu bali bateeseteese bingi nga baagala ekyo kibeerewo nga Edi Mutwe yafiiriddemu naye mwe mumanyi amaanyi ga security alert mmwe mumanyi omulimu oguli wali nkugambye buli muntu alwana nga bw'asobola nakubuuza omanyi dereva wa Mpoma satellite oba pilot waayo oba yinginiya waayo omumanyi omanyi we bayimiridde omanyi we batudde omanyi gwe batambula naye omanyi ani abasasula
bali wali bakambwe bw'obalaba bakambwe nnyo emisana naye ekiro batambulira ku waya. Kati ate kuba infoma kweyongeddeko Anita Amongi. Bannanga Anita Amongi mukambwe. Museveni njagala okukakasa Anita Amongi akoze passport endala etali mu mannya ge. Museveni yamuggyeko passport. Naye Anita Amongi naye akoze passport nga Mpuuga. Jukira Amongi yabadde yakwata passport ya Mpuuga. Kakati zonna Museveni yazirina. Immediately Amongi n'akola passport endala. Teri mu mannya ge. Nalabye lwakuba leero mbadde nyina ebintu bingi. Nalabye eggulire eggulo ery'e Bukedya nga balaga amasomero g'e Bukedya. Abaana basomera mu muti. P2, P3, P4 basomera mu kibiina kimu. P7 yo baagijjawo negenda ne bagenda banoonye ekibanja awalala. Naye ab'e Bukedya baatuula jjuuzi ne bagamba naffe Kyagulanyi tumutaddeko sanction. Naye bwonna bw'obulaba eyalimu omunene. Omunene alimu alinga alina ku kanyama yenna gw'olabako nti ono alinga Abitex. Mbu Kyagulanyi bamutaddeko sanctions. Tageze okulenya mu Bukedya olw'okuba yagamba ku maama Bukedya. Bw'olaba abaana baabwe bwe basomera. N'olaba ennyumba ya supiika. N'ogamba bannange laba embwa zino, laba embwa eno. Inise Matimbazi voice. Oba Lwasazi gundi voice. Lwasa naye alina voice ku gundi ku TikTok okwo naye banna. Museveni ekintu ekimwewuunyisa kye kino wammanga. Omutima abaana gwe balaga ne bannayuganda gwe basitudde naddala abaana abeetolodde His Excellency Kyagulanyi. Gwe gw'ogumulumbisa Jim azikutule alowooza kiva mu Jim. Kati kambabuulire. Waliwo omwoyo Museveni yali amanyi yatta omwoyo gw'eggwanga. Museveni yali amanyi yadiringa n'ekintu kye bayita omwoyo gwa Buganda ogutafa. Yadiringa nnyo n'okutta omwoyo ogwo ng'ajolonga abakulembeze baffe ab'ebyobufuzi n'ab'ennono. Ng'abafuula ekitagasa n'abafuula vulnerable nga tebalina nsonga gye basobola kumala mu maaso g'abantu baabwe be bakulembera. Ye n'asigala nga yekamala byonna ng'alowooza byonna ebinaatuukawo tulina kudduka wuwe. Omwoyo gwo Museveni yagutta mu bantu abo abakulu ab'emyaka gye n'okukkirirakkirirawo okutuuka ku balubega bamukaakumukaaku abo bagundi bamabike awo. Naye waliwo omwoyo gye gwagenda ne gusirikira mu bantu mu baana abato. Kyova olabanga Kabaka yaguzuukusa n'agamba abavubuka omulembe guno gwammwe. Kubanga mu bantu bali nkugambye waliwo abantu e Bungereza, waliwo abantu mu US abayaniriza Nnaabagereka nga Nnaabagereka. Mu busiru bwabwe ne mu magezi gaabwe nga Nnaabagereka yamaze okufuna divorce. Lwaki kati nga Kabaka nga waliwo gundi za Kabaka, lwaki Mayiga n'omukazi oyo beeyongedde nnyo okukola ennumba mu diaspora? Era njagala okuyita wano okwebaza abakyala n'abaami ababaddeyo olunaku lw'eggulo ku embase ya Namibia ne embase ya Uganda. Timu Nalubwama, Gina,
waliwo jjajjange jjajja nkwogera erinnya naawe jjajja nyinza okwogera erinnya oyo jjajja abonyebonye ne Uganda eri ku bibegabega jjajja mukyala bamukuba emigo gy'akayiira naye n'olwaleero akyali mu struggle naye ffe abayingira mu struggle 2019 twakoowa tuwulira tukoye nga struggle tugiyingidde 2019 abamu ku ffe twali ba NRM twabba obululu obumala mu Binika naye okuva 2020 we tuyingiridde emyaka abamu tuwulira tukooye ate bw'oba omanyi nti waliko ekizibu ky'eggwanga ng'owagira Museveni lwana okulaba nga Museveni avaako kuba gwe wasibawo ekizibu ekyo nze ekinkozesa obutakoowa era nga sijja kukoowa kubanga nabeerako paati ku kizibu ky'eggwanga Uganda okuva lwendi nti nabeerako paati ku kizibu ky'eggwanga Uganda nga nkolera Museveni nga ndi ne Museveni nenziba n'obululu nenkola ne kati si kyasobola kikola kati nange kyensobola okukola nja kudabulinga lumu twali tudduka emisinde ku ssomero egyo egya first term egyo nali nina games master nga bamuyita Odongo Gideon yaŋŋamba asime nga asimwe tasobola kukyogera mpita asime run faster than your legs ngenda kukikola even faster than my legs kubanga waliwo lwe nabeerako ekizibu waliwo lwe nali ku saidi y'ekizibu bw'oba manyi wabeerako ne Museveni oba njiwa okununula Uganda wulira ono jjajja gwenjogerako eyabadde yaleseewo emirimu gy'ogenda baamukuba emiggo gy'akayiira ye yali awagira kayiira bali bagenda mumusalirako omutwe mu Nile Mansion yeyo abantu abamu baafa abalaba yasimatukira wantu watono gwe watti ne wabaawo eyamuddusa ng'amuwadde n'anguzi n'amuddusa n'amukweka awantu teebereza okuva mu 8 ali mu struggle paka leero abadde ne babeesije n'avujjirira n'akola atya buli kyabadde akola abadde asimba ku lwazi naye n'olwaleero akyalina essuubi emyaka gimugenzeeko sigamba nti nno ali mu kulwana nkugambye naye mu myaka gy'alimu ng'ameka bambi mukazi wattu akyalwana mujjukira omukyala eyafukamira ku tikyalumbuye n'akaaba nga wanise gundi ekipande buli kwekalakaasa akubeeramu nga bamukuba n'emiggo gy'akayiira nga bamukubira okufandinga kayiira now tulina okwongeramu amaanyi kubanga wetuli ekisooka wetuli era wetuli oba wetulina okuba oba twalibadde twenunula naye nga wetuli era weewaawo His Excellency yagambye bannange temukoowa nga ate ffe twandimwegayire ne tumugamba munnange totuvaamu waliwo be tutuusizaawo ne batuvaamu mpuuga yatuvuddemu waliwo be tusitudde ne batutuusaawo ne batuvaamu kati banene bumala bukyenkya nga atuvuddemu Mukama saagala kirowooza naye mwe mwalabako ku Nobert Mao mwalabako ku Mao Girudi president wa Makerere mwalabako Mao nga bakamuwa obwa president jeno bwa DP olwaleero wabaddeyo ebimeeza bingi kusatadde wabaawo ebimeeza bingi mbadde njagala okubiwuliriza naye nga tubinasobola biwuliriza naye mpulirizaako amasimu ne gannemesa nga nkuba oli akuba mbaddeko ku NTV ebigambo tebitta nendabako ne ku CBS katono aba abantu mulaba abasajja enkuba gye batukubamu Segona y'omu ku bampuuga gwe baleese ku bigambo tebitta
era mu njogera ya Sseggona ayogera nti accident yabaddewo genda yokirabe teyabaddeko ku convoy teyagenze Masaka gwe bayise ayogere ku bya accident ku CBS bayise Kayom Kakembo omuyekera waffe Kakembo naye bonna balaba empisa mu byobufuzi empisa ku NBS ku NTV kumbi goberede kakabanga naye abantu abakulu mwasiri walira ddala tubeesonyiwe Babu anti alina omumwa gundi ogwaga olubege gulinga ng'ogwa mayindi biki alina omumwa agujja eno abadde ayogera nga bwe tulina empisa embi musimanyi empisa embi simanyi tusiba amakubo ate olumaze n'ayogera oyo musi eyesimbawo n'omugenzi Kafumbe Mukasa gwe babbulamu oluguudo olwo lwa Kafumbe Mukasa weeri Butambala ne beetwala ne Kafumbe Mukasa bwe yayimirira mu Kampala okusaba akalulu n'agamba bannange nze wammwe wano ddala sibuusibwa naye waliwo ekyana ky'amalaaya nnyina yakyenda ku basumaali abavuga ebimotoka by'amafuta ng'agamba oyo Babu kubanga Babu musumaali mbutamanyi na kitaawe Kafumbe Mukasa n'akimulangira nti gwana gwa malaaya nnyina yagwenda ku basumaali abavuga ebimotoka by'amayirungi nga bali amayirungi oyo Babu ne yeehambulinga n'agamba bannange wamma bannakampala mwenna abaana b'amalaaya banaye munyambe ndi mwana wa malaaya munyambe mwenna abaana b'abamalaaya munonde era abantu ne balonda Babu era ffe twakuvuma mu 93 ffe twaliwo ffe twakuvuma mu 93 Bobi Wine ye yakuvuma gwe mwali mutematema ebitooke byammwe mu 66 ne mu 8 mbuuza ne mu 71 nkugambye mu 71 mu 66 ku Ssekabaka Muteesa ng'Obote amuwaŋŋangusa beetema ebijambiye twali tetunnazaalwa mu 71 nga Amini awambye Bote abantu batematema ebintu bya bannaabwe Bote bwakomawo aba UPC ne batematema ebya DP Bote bwe yadduka DP yatematema ebya UPC Bote bwe yakomawo UPC ne tematema ebya DP twaliwo kubanga mu mwagalo tulowoleza ddala otulowozesa nti ffe tetulina magezi nkubuuza gwe kyana ky'amalaaya gwe bavuma ekyana ky'amalaaya ffe twakuvuma ekyana ky'amalaaya mbuuza ffe twakuvuma ekyana ky'amalaaya Museveni yayimirira Kadaala mu mwaka gwa 2001 n'agamba temutawaana kulonda Besigye alina siriimu agenda kufa Museveni yagamba Besigye alina siriimu n'aba Besigye ne bamugamba bw'aba alina siriimu mwayagala kwomu naawe olina siriimu twaliwo mmwe temugenda tukwasisa mpisa nga mutubonyaabonya tugenda fafagana nammwe ate tugenda banyi ya politics ekyo njagala nkibajjukize nnyo mubeere nga mukijjukira nga mukimanyi tugenda batamya politics tugenda banyi ya politics weewaawo mujja muddukamu mbagambye politics mujja muddukamu politics mugenda muddukamu politics mugenda muvaamu Museveni alwana n'omutima gwa Buganda guli ogusitukidde mu bavubuka
omutima ogwo omuntu bw'oyingira mu revolution ekintu ekibatabula jjukira Museveni yatta Rita Nabukenya lwe bava okuziika Rita Nabukenya n'akuba kyeyuna essasi ne bakolaakolawo ebintu mu kampeyini ne bakwata ttiimu yonna eya His Excellency ne bagikuba munda nga baagala okukifuula nti buli lwe tulaba His Excellency tudduke twongerayo tumwagalire mu nju obenga omwagala naye ng'omwagalire eno tomusemberera wabeera alabike nga atalina bantu kati waliwo ekintu ekiyingira abantu ekiyingira abaana ne baba n'omutima ng'ogw'empologoma ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkowoola otutondemu emitima emijja Mukama otutondemu emitima ng'egy'empologoma omunafu mu revolution abeerenga General Gaddafi akatambi kafulumye nga beegayirira General Gaddafi wakiri agendeke wa Museveni mbu Museveni talina kyamwagaza talina kyayagala mukola wakiri amuwe kasente alyeko omunafu mu revolution wakiri abeerenga Edi Mutwe omunafu asembayo abeerenga Mama Lina Zedriga Bible egamba abaana ba Isirayiri lwe baasituka okugenda ku nnyanja emmyufu nga bagenda okusala ennyanja emmyufu Red Sea Bible egamba nti eyaliwo ng'omunafu yali alinga Dawudi eyalimu atya ng'alinga Dawudi lwe yalumba Goliyaasi kitegeeza wakati mu bo temwalimu muntu atya twagala emitima ng'egy'empologoma kati omutima ogwo Museveni yeewuunya gye guva waliwo amafuta amalungi agakulukuta okuva ku kirevu kya Alooni waffe ne gakulukutira buli mwana gw'olaba Musaka awo muganda wange empologoma nnamba omutima gwa mpologoma kati Museveni gwatya ate buli we bayita waliwo kye basiga Yesu yagamba bw'ati Yesu yali yeeyogerako okufa yagamba bw'ati olwo ng'abayigiriza bamuwakanya tulina kufa tolina kumala kufa ate okukola ebintu tunga ofa otya Yesu n'abagamba ensigo bw'esigalawo nga namu bw'eti teyala naye bw'eziikibwa mu ttaka n'evunda n'emera n'ebala ebibala bingi nnyo Mukama ensigo ya revolution eyo yasigibwa n'eziikibwa mu ttaka n'evunda ensigo buli muntu agabane ku mutima gwa Frank Senteza buli muntu agabane ku mutima gwa Rita Nabukenya okimanyi buli eyafa yenna muvumu yenna yali muvumu eyo nsigo ino tuyingiramu kati eriyo omuntu agamba era waliwo gy'abankubidde esimu kalate pastor ulira bannange ulira ate president abadde ayogera ate n'ateekamu bajjajjaabe lwaki ayingizaamu bajjajjaabe ulira what's wrong with bajjajjaabe Ibulayimu Isaka ne Yakobo si bajjajjaffe tukyabalifaalingako nze nagamba omuzukulu wange alingobanga omuzimu nja kujja bukuukuubira mu buliri mutuge nga ali ne mukazi we nzireyo neebake kyogamba bajjajjaffe mizimu kyogamba jjajja wange gwe nalabako muzimu okakasa era nja kigamba ne Ebeni ate kirungi Ebeni kimugamba akiwulira jjo nabadde ndi mu kuyomba ne maama Ebeni yanyombeseza yafumbye eggi egganda n'alisusa bulungi n'aliwa Ebeni n'alikwata n'alyako akeeru kanaak'okungulu n'akasuka enjuba n'enjuba n'agikasuka mama namulaba namubuza Ebeni lwaki atuukasusa ekiriisa ate Ebeni namugamba nze sirya kintu kya yero I don't eat any yellow thing namugamba ate ng'olya banana olya banana buli sawa banana ng'olya banana namugamba but mami banana is white inside banana is white no I don't eat yellow yes nangamba nyononedde omwana kati omwana ali wano konze enjuba yagikasusa talya kya yero omwoyo gwa Buganda ogutafa mujja tuwulira waliwo ekintu kye tugabanako
waliwo ekintu ekigabanibwako awo buli we bayita kye baleka basize. Yamugambye banana is white inside mami, you don't know. Era senga eryenvu munda lyali lya yellow nga ebweru lya white yandibadde alyako bikuta. Ye talya naye bannange nasese kateefe. Wamawulira buli muntu gabana ku mutima ogwo guli omuntu asembayo okubanga mutiitizi mu revolution aberenga edi mutwe. Omuntu asembayo okuba omutiitizi mu revolution aberenga Dawudi mu biseera bye ebyobuvumu. Olunyiriri olwo n'olwaleero lukyanneewuunyisa nti omuntu eyali atya yali alinga ate ng'alinga Dawudi. Omanyi obuvumu obuli awo buli munnayuganda bugabaneko nga tugenda mu kigambo kya Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkukowoola mu kiseera kino jjokka osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo. Ganya ekigambo kino kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Ganya emitima gyaffe okuba ettaka eddamu kigweko kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerengawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Olwayo nzize bagamba nti ebizibu bye tulina bitugatte, obulumi bwe tulina butugatte. Tusobola okuba nga tulina ebitwawula naye ebitugatta byo bisooke bitugatte tumale okuyita mwene embeera kubanga kyali kibaddewo. Kasita tunagatta ebizibu byaffe ab'ebizibu ne twegattira wamu tujja kufuna solution. Mawulana yagambe naye nze nnyina kye ŋŋamba eno ennamba eri wano emala. Lwaki tetugendanga